Banange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwaleero banange nzize kuwandula muliro. Olwaleero nzize kuwandula muliro. Abanyarwanda murambabarira ntabwo nza kuvuga Ikinyarwanda. Wa Tanzania leo sijaongea Swahili, leo nataka kuongea na wa Uganda. Today I'm going to just be speaking to people in Uganda. Banange. Abana Uganda nswala. Amazima go gali nti nswala. Ate nswalidde ddala. Ekintu kyenkola mukimanyi bulungi nnyo. Mbu kino ekintu ku profile yange kuliko ekintu Run for Africa. Wallahi eyo prophecy gijjangayo. Run for Africa kuliko engatte edduka. Situlanga lunaku na lumu nze nenkola nnyimba za Uganda zokka. Bannaye nzize enkola ennyimba ez'omu Africa eziri different, eze Nigeria, eze Uganda, eze Tanzania, eze Rwanda. Nzize nzikola okujjako nti nno waliwo point emu bwe nalaba nga Abannayuganda bampagidde nnyo ne ŋŋamba yo waaye ku lwaki neesiba ku bantu abalala ng'ate ndaba abantu beewaffe be bali mu kunzijumbira. Nensalawo nentandika okukola ennyimba ze Uganda nga nnyingi. Nakola program ne Ibru wawolokoso. Ibru osobola okunjulira kyeyasooka okugamba yagamba nkola ennyimba ze Uganda. Nemugamba Ibra nga interview yakatandika. Nemugamba Ibra leka nkucorrecting. Wallahi mugende mulabe interview eyo. Nga interview yakatandika nemugamba Ibra leka nkucorrecting. Baana linkimanyi kino ekintu kijja kujja mu maaso. Nemugamba Ibra sikola nnyimba za Uganda zokka. Ekintu kyange kiri Run for Africa. Nkola nnyimba za Africa wonna. Kati Abannayuganda muyinza okuba mwazimba omutima ne muva mu muntu wammwe. Naye nga nze naalibadde ndowooza bannaye ekyo tekyandibazimbiza mutima. Kubanga kati omuntu we wammwe edda omuntu yavanga ku kyalo ne bamuweereza ne bamuga agenze kusoma oba ebuddo. Abantu ne basanyuka ne bagamba naye omwana wa gundi yagenze okusoma ebuddo. Bonna omwana wa gundi yagenze okusoma ku ssomero eddungi. Omwana wa gundi yagenze e Makerere ng'ekyalo kyonna kisanyuse. Ogwo omutima gwaddawa. Oba temukyali mu bantu badda. Neera ne woba ng'okyali mwana muto ng'olina emyaka mitoototo. Bino ebintu bikakatako ssebo okutegeera. Eno history yaffe. Edda omuntu yavanga ku kyalo. Omwana omu yavanga ku kyalo n'agenda okusoma e Makerere, ekyalo kyonna ne kyesiima. Ekyalo kyonna ne kimusanyukira ne bamukolera pate. Eyo culture gy'eri e Uganda. Saagala mwekozese. Eyo culture gy'eri e Uganda. Embalala gye nazaalibwa e Masaka gye nabeera. Abantu bonna gye nagenda Empigi. Abantu bonna ebyo babikola e Mukono. Babikolanga ebintu ebyo. Kulwaki nze mulaba nga Abatanzania bansanyukiddeko nga Abanyarwanda bagize nga kwakize sibwe ntyo bwendi kwaki wallahi nyonya comment eri mu Luganda nebula ng'oluyimba nkoze lwa Uganda Abatanzania be bakomentinga. Oluyimba lwa Uganda lulina views 100,000 mu nyonyeze yo sitasobola zifuna 100,000 views ng'oluyimba lwa Uganda. Nga lwa Uganda luli mu Luganda ndukoze challenge ina 100,000 views. Tewali Uganda, tewali Muganda, tewali Munayuganda asobola funa 100,000 views. Ezo views teziba za Banauganda. Mpandu promote ze bweru we Uganda kitegeeza abantu abalala bali mu bulaba nga balwagadde. Oluyimba lwa Dax Katero Mubutu Seseko lwe luyimba olukyasinza okwagalwa. Luli mu Luganda. Abantu balukube Somalia message mbeera nzifuna wano. Abantu balukube Somalia, abantu balukube England, abantu balukube Burundi, abantu balukube abantu wonna. Mulayika ne Uganda temunatandika na duteeka ku radio webuti. Nenga mani luli mutambula eyo. Lwatambula lwange. Oluyimba lwa Mudra abantu balukuba abantu wonna nga ka video kange ke katambulirako. Kitegeeza
mwe kyendi mukola mwe kimwagala to okunzijjako kubanga kati nze bwe nkwata oluyimba bwe mmala ofuna zino gula bwe mmala ofuna abatanzania nefuna abanyarwanda nefuna abalungi nefuna abakongo nefuna abantu bonna kiba kitegeeza bwe naateekayo oluyimba lwa Uganda terujja kulaba Abaganda bokka lugenda kulaba abantu bano bonna kati gwe bw'oba oyagala kuzimba mutima oba ng'ogamba musimanya Muzaffaru simanya yatandika okukola ennyimba z'abalala simanya yatuvaamu simanya tuvaamu erinnya mulikyuse erinnya lya Luganda nammwe temumanyi temuli mu Luganda erinnya mulikyuse mulijjeewo omuntu erinnya ly'Abatanzania eryo linnya Ddumba lye nakozesa bw'ogenda okuba mu Africa ogenda kukozesa linnya ly'ewammwe nze saakozesa linnya lya wala nakozesa linnya lya Ddumba linnya lya Uganda linnya Ganda seewakanangako okuba Muganda abantu bonna gye ngenda bagamba wankubadde nnyina omusaayi Omunyarwanda nnyina n'omusaayi Omuganda ate tosobola kuddaawo nawe kugamba kati omusaayi okay kati Obunyarwanda mwagala mubunzijamu mujje munteekemu empiso mugunzijemu omusaayi gw'Abanyarwanda nagwo ngulina ate naakikolera ki bwetyo bwe nazaalibwa sigenda kudda wano ogenda ate kutandika ku ekyo sijja kukyuka munaye kyendi ekyo kyendi era kyenjogera kati Abanayuganda bwe muba muwulira nga mwankuwa ekikyasinza okunyiiza nti no kuluyimba lw'Abanayuganda tekuli comment nganda tekuli comment nyankole ndeke kugamba n'abantu n'ebyenkoze nenjogera Oluzungu nammwe baagaana temukyabyogera buli lunaku mbeera mpulira Eddie Kenzo simpulira complaining Abanayuganda MC Kat simpulira complaining Abanayuganda wallahi mbategedde muyinza okuneekwaza banaereka mbabulire industry mwino gigoberera bulungi industry mwino gigoberera obulungi gye tuzze tulina abantu abakola ennyimba nga tukimanyi Chameleone akola ennyimba akola hit nga tukimanyi Bebe Cool akola hit nga tukimanyi Shiba akola hit nga tukimanyi Fikifa Maika akola hit nga tumanyi Irene akola hit tumanyi Vinka akola hit Winnie Nwaja akola hit ebiki bwe mubabe mulinze mu industry sibalabamu tebaliimu simanya mpulira Shiba yayomba simanya ne manager we amaze omuyezi ngesa tutafulumya luyimba teruliiwo simanyi Irene mumanye ebyamubaako Irene ntaliyo Swangs we twogerera wano bali mu promoting azawe ndoza Winnie Nwaji naye okujja ku luno luyimba luyakoze luno olwagundi olw'Oluganda kwate simu naye ali awo video tenabafuluma jukira muno ne balwa tunafulumya video luba tuli officially out kati ne bwendukola nze maze kuba abantu bwenkola oluyimba bagenda balunyonya ku YouTube kitegeeza bagenda okunyonya video teriyo bagenda kunyonya video ya kwate simu ate nga abawagiza abasinga obungi baagala kulaba Winnie Nwaji mukimanyi Vinka hit kijali n'ennaku zino Vinka mazenga emyezi 3 simanye emyezi 3 taina hit teriiwo ge mazima nammwe muleke ate mukunneekwaza oba be mulinze tebaliiwo byembamba wabye mbamwagala tebaliiwo abo abantu tebaliiwo Chameleone no simanya kubye olukongomani sibitegeera ebikati sibimanyi owulira kati munzirawe amayina abawagizi bangi sikugamba muno mubuukidde Chameleone yemwagala era muntu wange mwagala nnyo naye kati sijja bitegeera wallahi sijja bitegeera nze ebintu byensobodde ku wano Luswahili Luganda Lunyankole ebyo abakongomani sijja sibimanyi iyo yatusooka yuyu Katonda yabimuwa ebyo tiyabimpa sijja bikola okitegeera njogeraani Johnny Black ali awo agezaako hit teziriiwo baze mulinze teziriiwo byemanyonyeza abana bembanyonyeza nendeeta bemuba mwagala industry yaffe banaye egudde fe Abanayuganda banayize sinze nabagamba mugende museewo OTT sinze namusaawo Abanayuganda ku social media ebintu biganye social media yamwe eri week abaana kati batandise okubisa TikTok by the way ba artist ndi mubalabulya mugende mu TikTok muguloza account abaana gye bali kati abato kubangira mutagetinga bana misaayi mito abaana gye bali myaka 18 19 mugumu bali ku TikTok Instagram abantu bagenda batandika okubaira nga bagivaako bagenda ogikoowa kati oba artist ngo ino amagezi soko nyombe bwomala okunyoma ogenda ogulewo TikTok nze ekyo njogedde nenga kyendi mu bagamba sinze na sawo OTT banaye Abanakenya bagenda walokana akana simanya mbwe otawezana simanya biki ne bagenda ne bakwata omuntu kukayimba kukanaka ni kamu otaweza ne bamusudia ensi yonna ne bamusudia ne bamusiga ensi yonna kati abantu yali eyo abantu go bali mu kulaba embule otawezana just lwa kwa social media yawe eri strong banaye
banaye obambyogera kimanyi bokola interview wano nze nkomaze okukola interviews e Uganda ina abantu miliyoni 4 mu something, Rwanda ina abantu miliyoni 14 eyinza okuba Uganda kubisamu Rwanda abantu emirundi ngena naye omuntu akola interview nange mu Lunyarwanda nekulaga munno singa interview je nakoze ne Ibro wawolokoso ate ngo already interview je nakoze ne Ibro wawolokoso already ina abantu bangi bagirabe baji commentinzeeko ne je nakoze mu Lunyarwanda ngesinga okubanga erabiddwa emirundi mukaaga. Kitegeeza social media ye Uganda mbi. Interview je nakoze mu Luswahili ebe singa interview je nakoze mu Luganda emirundi nga 10. Kati kitegeeza banaye mbangenze kusaka mbasagenze kwejera mbasagenze kukikola banayize sifunanga ko nosu y'omuntu okujja ko muno mwagenda ne mu closing account yange ne mu down ne mu bamu ne emirera nze sikola tewali muntu gwe nali nsabye sente banaye ekintu kyonna nkola lwa mutima gwa gwanga oba banaye isima olo access singa banaye abasobola okunjogerera kubanga yamanye emitima gino yasobola okunjogerera nze yabisobola kuba Banauganda wallahi mukwase nugu wallahi mukwase nugu ekyo kyo aguguge mazima mukwase nugu ku comment 10 nga bazikoze ku comment 10 nobula mu comment nganda nobira mu muntu ayogera Oluganda ngeri nyeri ogwe Ddumba nga bye biwanisaawo nga abantu bali mu byogera kati bwo kwati sinyige ana mumwe wana nayo wekwate nayo weke nyini gwe bobo oli Muganda weteke mu ntebe yange ogame ku comment 10 banaye mbadde njagala mu omuntu ayogera Oluganda agame bana mu yayo kikubi ne mu bulamu yadde omuntu ayogedde Oluganda mbusimanya Ddumba mbusimanya biki mbusimanya Ddumba mbuwali naliawa naye tewali bintu byakulya mbusimanya mbuweraga simanya Banyarwanda mbusimanya biki banaye omuzaire mujja gunzijja mu kyo kyekituufu go ge mazima mumanyi history za Uganda muzimanyi temwebuzabuzo bate muzimanyi mubuze bakitamu namwe abasinga obungi banyammwe Banyarwanda sagala ate munepankireko naye mubenga mu abasinga obungi bamama wamwe Banyarwanda ate kati muwakanaki ate kati mugenda kuddawa tukube embogo muchotozi unyevume muno Ddumba simanya ade mu musayo Munyarwanda ekyo bwe kitobwe kirinze sigenda kyejjako tekigenda kunnemesa kugamba Banauganda mumpagire mutekewo comment bwe nkole ekyo tumutekewo comment ate mu abali ku group yange mwe namwe mwesimanya mwefula bakazi bange namwe mbavuddemu ki group ngenda kiwayo muli awo temu commenting ate mubaawo temukola mwefula njogere namwe bikinamwe nabivamu nyina group ya Batanzania yajjula ziri bile za Batanzania zajjula nyina group ye Rwanda eriawe erinze ne Burundi eriawe erinze nyina group za Banauganda yo ku Facebook yajjula nyina group za ezo zonna nagenda ayogera nze siri muntu nayogera ki muli awo mwekwasa mbuno njogera ate ne bwebuga mbuno njogera nzijayo ne njogera mba nayogedde okuba mwagala mbuno muzafa lwave mu abantu 15 agende nga bonna agenda ayogera sikisobola kizibu ekyo sikisobola banayi tuli mu kikuba bukobi ate ngenda kulumba Nigeria mwenno mukyali awo mwewulira mwenda kulumba temunesibanga ko bomulabu munasanga eyo wagulu eyo nga nakikubiye ku tonesibanga ko mbuno oli mu Uganda nga wadde wamvaava mugwe tonesibanga ko wallahi mpulire nugu bino sibya gama mbuno waliwo omuntu bwalumibwaye nalumibwa nga alinga alumibwa mbuno baba amuvudde mbana nze sinnabagwa ekintu nkyali mu kikuba ntali mu kisindira nkyeyongerayo ne just the fact mbuna Banauganda mpulira mbanjagala abantu be waffe ne bagaana ekyo kinkwasa ennugu si tekiri kunze just okuba ng'olina abantu be wamwe ne bagaana okukola ekintu ekyo wallahi kikwasa ennugu ne yandibadde muntu mulala n'ali mukwatibbwako ennugu mukwasa ennugu. Celebrity Track. Subscribe.